Era kirina buzibu ezo naawe ozo saana nti nnyo nga nja wa mwami wange kitegedde kituufu nkitegedde so sawa 5 awo nasi mbadde njagala nga wakasimbula bwetyo so konkubireko ko kutegekere njagala nkuweyo bu surprise obugenda okukuleetera nga naawe oba otuddeko eyo nolowooza ku kyengenda okukukolera ojja kukomawo kunneebaza nga neesiimye mwami wange omaze n'okyuka wakyaddeko mu kyaki yawa no si kyaki nalabye nga ne bakubuulirabuulirirako no si kyaki si bya kyaki nalabye nga nkubonyaabonyeza nnyo ne nkugamba ebigambo no binagambanga nga nange ne mbigamba nga ndaba lake ng'olaba onyigiriza kituufu naye nze nabirabirawo nga tuli connected nnyo nze naawe nga ndadala byonna bye tuyitamu ebyo kusika muguwa nga ndabye ddala kaseera buseera bigera kumala bikole ki biveewo so that tuba lumu ekyo kikyenkwagalako otegeera mangu anti yaba nekuno otategeera mukama yatwala n'atukwataganya ne kino otategeera mbadde nkusuubiza bino wenzira wenkomawo bulungi mu maka gange nentuba mu bulungi ntende ngenda kuba omukyala omulungi omukyala ge babuulirira nga bwe nakugamba nti naliko wasenga nantendeka ate nambuulirira kale yansengekaye kati nze wera woomala n'onzize wakabwa oti nkulayirira ndi omukyala agumidde